Stories of the 25 Prophets nga zikutuusibwako Al Hidayah Education Center tusangibwa Kiwawu ku Mityana Road. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba y'essimu 0708 38 39 46 oba 0703 44 84 89. Al Hidayah Education Center, wisdom and faith for a better world. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. Tandise n'okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala ntuzaako okusalira ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq. Oyo yajja n'eddiini eno yetuyagaliramu olwaleero nga mwe tuyita okubanyumiriza ebyafaayo by'abannabbi bammwe abirimu abataano betuzze tutambula nabo oba oli awo abadde atugoberera obulungi bazze annyonnyoka nga mu ntandikwa twatandikira ddala ne Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu era nga gwe tukyali naye gwe tukyali mu kunyumyako oba oli awo atuwuliriza n'atulaba eyo anajjamu ekyokuyiga na kumanya wa omuntu watandikidde. Sebo Sheikh Abdussalam, nsaba onnamusize kwatulaba ono omulungi tuleke tutandike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekamadi engituze tutambula byafaayo byaffe bino ebyabannabbi abirimu abataano. Nga bwe twatuuka tukyali ku Adamu alayhi salam, jjajjaffe Adamu nabbi asookera ddala. Tuzze tumutema mpola mpola mu episodi zaffe zonna ze tuzze tulaba. Naye nga bwe twakoma Adamu alayhi salatu wassalamu ne mama waffe Hawwaawo, tujjukira bulungi Allah ali abatadde mu jjana ne bali ekibala oba oli awo kyali akoze ki? Kyali abagaanye. Atuuliza omulungi bw'oba obadde ojjiza otugoberera awo we twakomanga twakusuubiza oba oli awo mu episodi yaffe eno tugenda kukulaga ki ekyatuukawo oluvannyuma lwa Adamu ne Hawwa okujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Olunaku olwaleero Sekamadi bw'oba teweerabidde tujjukira bulungi nti Allahu tabaraka wa ta'ala yali yagaana Adamu alayhi salatu wassalamu okulya ekibala. Yali yabassa mu jjana ye ne Hawwa beeyagale nga bwe beeyagala. Nejjukira yabagamba mu suratul Baqara n'agamba wala taqraba hadhihi shajara. Adamu mweyagalire mu jjana nga bwe mwagala ne Hawwa. Naye okweyagala kwammwe okwo wala taqraba hadhihi shajara. Omuti ogwo ekibala ekiri ku muti ogwo temukola ki? Temugulyangako. Nga bw'onaagamba omuntu kola buli kyonna ky'oyagala naye kino tukola ki? Ngera no wetegereza mu societies ez'enjawulo osiŋŋaana webanga ssomero mubeeramu obupande nti bateekawo oba basimba obumuli bwabwe ne obusubi bwabwe pasikalamu omulungi ne bateekawo obupande do not trespass. Kola byonna byonna musobola ogendako muzikiti gw'essomero musobola ogendako bulungi naye do not togeza n'osala wano oba oli awo mu masomero agamu bagaba n'ebiboneezo bw'okola ki? Bwa trespass. Kati ne Adamu ne Hawa nabo ekityo nabo Allah yabateerawo abaga nti nawaddenga mu jjana mbawadde olukisa mukolere bye mwagala naye wala taqraba hadhihi shajara n'abateerawo do not trespass. Temusala temusukka ekkomo ne mugenda ku muti guno byonna bye mwagala mubikole nga bwe mbibagambye naye ate oba oli awo omuti guno temukola ki? Temugusemberera. Naye tujjukira bulungi nti Adamu alayhi salatu wassalamu mu kutondebwa kwe waliwo ataakusanyukira era waliwo eyeeyama oluvannyuma lw'okujeema ng'amaze okulaga oba oli awo okwekuluntaza n'ensaalwa al-hasad nga yali shaitan iblis neyeeyama n'okweyama Allahu tabaraka wa taala ng'amaze okumugoba yeeyama mu bingi byeyeeyama n'agamba nti ngenda babuza ye n'atandika mission n'agamba nti nze ebbanga lyengenda omumala ku nsi lyonna yasaba Allah n'agamba Allah
mpa nyongerayo kadde mpanga ale paka kunako olw'enkomerero tubijjukira bulungi Allah n'akamuwa naye ng'ekigendererwa yagamba la ghuyannahum ngenda kukola ki ngenda babuza ngenda bakema ngenda kufuba okulaba nti nfunayo ejje nange lyengenda okukola ki lyengenda okuyingira najo mu muliro era kaweefuba ono shaitan iblis yatandika okumukola alayhi laana yatujjukira bulungi Sekamadi mu suratul A'raf aya yagambira nti Allah yagamba faswasa ilayhi shaitan Adam alayhi salatu wassalam abali mujjana banyumirwa ne Hawa nga bwe baagala bali ebibala bali akubuli kimu kyonna kye baagala sitaani najja iblis atukiriza obweyamu bwe yali yakola n'atandika omulimu gwe waswasa ilayhi shaitan iblis ono nakola ki n'abakema obaolyawo n'ababuzaabuza n'atandika omulimu gwe n'amugamba kati mukumukema byebina ebigambo byakola ki ebigambo si bye mu suratu Taha sebo Sheikh Abdussalam suratu Taha imbasera bidde shukran n'amugamba qala ya Adam hal adulluka ala shajarati al-khuld yamugamba Adam nkubulireko ku muti ng'omuti ogwo bw'onaagulyako oba nkubulire ku kibala ekibala ekyo bw'oba okiridde ogenda kuwangaala obulamu obw'olubeerera n'amugamba wa mulki la yabla ogenda kufuna obukulembeze bwa pakalasiti kubeera mukulembeze pakalasiti nga bwe tukimanyi nti fe abaana Adamu Sekamadi mannange teryagala kufa wallahi teryagala kufa era singa waliyo ekintu kye tusobola okukola obanga ssente nga tuziwaayo ne tuwangaala pakalasiti twandizinoonyeza ne tuziwaayo n'ekyokubiri obukulembeze teri kintu baana Adamu kye baayagala nnyo nga bukulembeze ng'abantu bayiwa emisaayi lwa bukulembeze abantu nga balunkanira obukulembeze ng'obaolyawo oyinza olaba nga alina ssente zonna zaayagala nga mutuufu weebuuza ayagala ki naye nga yakulaga ayagala obukulembeze obwo ebintu ebyo obaolyawo mwana Adamu bitumalamu nnyo kati Adamu alayhi salaamu ng'ekivudde nti ffe tuli baana be mwe twavaamu naye agenda okuwulira kuwangaala lubeerera kasitandiyako ku muti ogwo nja bbeera nga mpangaala pakalas kasitani naalya ku muti ogwo ngenda kufuna obukulembeze shaitani nemulaga omuti ogwo nemugamba nti kasite unaalya ku kibala ekyo ogenda kukola ki ogenda kuwangaala pakalas ofune n'obukulembeze Sekamadi ebigambo ebyo shaitani byabigamba Adam alayhi salam yali nabbi wa Allah Adam yasooka n'afumiitiriza nga bwe yeebuuza ye kennyini bwabuuza ne Hawa naye mazima ddala law akalna min hadhihi shajara netugeza tulyako netulya muti ogwo netulya ekibala kino Allah kyatugaana tunaafuna obukulembeze shaitani bwatugamba oba nedda tunaafuna obuwangaazi bo tunaawangaala ye kino ekibala kiwooma kityange obulaba abaana bamugaana okutrespasinga naye wallahi wabaawo ekimukema wennyini bwe bamuga bwe nayingira mu kyeki n'abaawo kubaako stage no borders allowed here wallahi we bajja ne bastaginga kugamba omwana Adamu ye no parking osangawo nga batadde nga baparkinze ekitegeera kane Adamu alayhi salam oba olyawo shaitani mukumukema okungi mulye ku kibala ekyo we mukirira mugenda kuwangala teri kufa mugenda beera abakulembeze omanyi ennaku zino nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ntujjigagala gezaako kulaga kifaananyi kya bukulembeze eri abaana Adamu mu bimu ku bye baali bagezaako okumugamba okulaba nti bamujja ku kkubo ly'okusaasaanya da'wa oba okusomesa obusiraamu oluvannyuma lw'okulaba nti omutuukako kwali kuzibu nga yali protected by his uncle yali amprotected mwalimu okumusuubiza obukulembeze bamugamba Muhammad tugenda kukuwa byonna byoyagala tugenda kukuwa obukulembeze nga gwafuga wekka bamugamba ebigambo bingi naye yabagamba ekigambo kimu ne baleeta enjuba alqamar fi yasari ne bakwata the moon omwezi ne bagusa fi yamini walqamar fi yasari shukran lan atruka hadha al-amr wallahi sobola kuva ku ddiini ne baba kutte enjuba n'omusana ne babisa mu mikono gyange gyonna sobola kuva ku busiraamu kati batulaga nti olaba batuuka omusuubiza obukulembeze bakimanyi nti obukulembeze mpaji y'amaanyi ni shaitani mu mpangala yaffe ng'abantu jjukira shaitani bwe yali yeetoolamu Adamu alayhi salaam nga Allah akyamutunda tannamufuwamu mwoyo yamwetoola naye yagenda olaba nga ono alina obwagazi bw'obukulembeze yalaba nti alina shahwa z'abakyala yamusoma yenna nti ajatuuka akaseera nga buba bukulembeze aba abwagala aba ayagala abakyala aba ayagala ssente leero asobola okusalawo okukola kino leero ayinza okugaana nalaba nga
afune kuba ettuufu eryokolaki eryokumuyitamu oba okitegeera kati namanya wanaatandikira namulemerako naga nti kitegeeza omwadamu niwe babuwangazi aba yeegomba obufuna namugamba Adamu nkubuulire kasita olya ku kino ekibala toyagala kuwangala lubeerera njagalira ddala toyagala kubeera nga gwe mukulembeze bbanga lyonna Adamu njagalira ddala namugamba nkubuulire genda olye ku ekyo ekibala ku Adamu nedda kyo Allah akiŋŋaana gwe kirye kolaki gezesa olabe Allah tayagamba mbeere bakulembeze naye gwe bw'okiri ogenda kubeera mukulembeze togenda kufa ogenda kuwangala paka lubeerera kati Adamu alayhi salaamu ebigambo ebyo nga bimuwawalira mu matu naye oba bituufu oba si bituufu oba bituufu ne bayitawo ennaku ye ne Hawa nga bali awo beebuuzaganya ne Hawa tulye ku ekyo kiba naye Allah atugamba naye osanga oba Ibilisi byayogera bituufu neera wayita ebbanga madda Adamu yadahu ila shajara Adamu n'akwata omukono gwe n'aguwanvuya bw'ati n'agenda eyo ekibala ekyo waqatafa minha nakolaki nakutula ihda min athimar ekibala ekimu mu bibala min athamarati ebyali ku muti ogwo fa akala minha nakolaki nalyako wano Seka Mahdi kino kitwawulamukko ne ku ddiini endala eddiini oba olyawo endala ezimu zo zigamba nti Hawa oba Eva ye yakema Adamu okulya ekibala ekitali kituufu Adamu alayhi salatu wassalamu yasooka okukolaki okujjayo ekibala ye kennyini n'alya then n'awa Hawa naye nakolaki n'alookalya singa bali bwe bagamba nti Hawa yakolaki abamu yeyakema siganya abakyala yasindiikiriza naye batuke ne bagamba nti abakyala ababi nnyo abakazi kitonde ekikazi si kyangu olaba kyatugobesa mu ggulu bla 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 si bwe kiri oba olyawo ensonga bayinza kaweefube wa sheitaani ate yayitiramu Adamu alayhi salaam kuba Adamu kasita yagonda bw'ati omukyala tomugoza kiba kyangu nnyo ennyenye ekiri omusajja kasita ensonga emunyikira nemutuula mu bwongo ate ku mukyala kyangu nnyo kiba kyangu nnyo so Adamu alayhi salaamu yali ekibala ekyo bwe yakirya ne Hawa n'akolaki n'alya era Allahu tabaraka wa taala wagambira mu Qur'an n'agamba fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma kasita balya ku kibala bwe bati awo wennyini badat lahuma sawatuhuma ne babanga yani dhaharat awratuhuma obwereere bwabwe ne balaba nti before Allah tugambe oba yali yabassaako nga gundi nga tebasobola kumanya nti bali bwereere oba oli awo nga bambadde naye nga era teri afa ku munne nti gw'oli bwereere oba kino naye kasita balya ku kibala bwe bati Allah kyali abaganye oli abo baba bali basuubira kufuna bukulembeze na bulamu buwangazi bwa lubeerera bagenda olaba nga ate ebintu bikyuka bagenda okulaba nga buli omu ali bwereere Adamu agenda tunuulira Hawa naye neyetunuulira nga ali bwereere Hawa nga naye alaba ali bwereere awo immediately bonna ne batandika okwekweka kubanga n'obeera ngaoli olaba nga engoye zikuvuddeko oyinza osigala ng'otambula toyinza kuba ensonyi za mu buntu era awo wennyini kyovula bakozesa ekigambo sawatuhuma era ensonga lwaki bagiyita suui oba kubanga gubagabanga suui yani gabanga mazambi oba oliawo kubanga li anna inkishafuha bisuui sahibuha wa yahzunu yasuu sahibuha inkishafuha yani okulabika kw'obwereere bwabwe kasita bwalabika bwe buti ninibo abawulira ensonyi n'okunakuwala Seka Mahdi ne bakwata ng'oli bwereere ne bakussa mu maaso g'abantu onakuwala bakitegeera oba oswala onyiiga barakallahu fikum kyova olaba Adamu alayhi salatu wassalamu kasayida banga ali bwereere ne mama waffe Hawa ne batandika okwekweka nga buli omu yeebikka nga alaba aswala alaba kimunakuwaza okulaba nga ali bwereere bamala okutandika okugira ne bafuna ebikola ebimu mu bikola by'omujjana abamanya abamu basinga okugambira nti zaali warakatu ttiini ebikola by'omuti omuti gwe bayita ttiini Allah wa zayituuni ensonga lwaki mu miti gyonna oba oliawo baafuna ebikola ebyali ku muti ogwo omutiini oba oliawo kigambibwa nti ebikoola by'egwo omuti byo binene oba byali binene nga basobola okwebikka bamanyamu batuka ne bagamba nti bakwata ebikoola ebyo ne babigattagatta ne babiyunga ne bakolamu engoye oba oliawo ne bagattamu ekintu kyayinza okwebikka ku bwereere
bwe tasobola kukola ki tasobola kulaba bwerere bwe era bwe baamala Allah tabaraka wa taala natugambya nti fabadat lahuma sawatuhuma obwerere bwabwe ne bulabika wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna ne batandika okukwata ebikola by'omuti ogwo gwe bayita tin ne batandika obyebika bamala obyebika Allah agamba wa'asa adamu rabbahu faghawa Adam alayhi salatu wassalamu yajemira Allah tabaraka wa taala faghawa kiringa nti era najemira Allah tabaraka wa taala ti Adam alayhi salatu wassalam yajemira Allah nali ekibala oba yawe nani Hawa tulaba consequences kino kitulaga nti kasitojemera Allah tabaraka wa taala Allah zatukubira ebyokulabirako bingi nnyo mu Qur'an naye oba yawe abaga tufunemu ekyokuyiga Allah atugana ebintu bingi example ya tata waffe kenyini ngobulabanga example yagira gitulagira kuwa waggulu je kuffe yali nabbiwe yatata waffe jajjaffe fenyini gwe tuvaamu Allah amugamba Adam kwadde kino na kino naye kasitawulemu kubitambulirako consequences ekiddako kijja kuba ki Adam alayhi salatu wassalam shaytaani nakola ki awo tuyiga nti shaytaani oba oli awo tetulina mukkiriza oba kukola ki kubeera nga ekyo kyenyini kitulaga nti shaytaani mulabi waffe lubeerera yatandikira ku taata waffe ekyokubiri kasita tujemera Allah tabaraka wa taala waliyo consequences oba oli awo ezitatusanyuse era Allah tabaraka wa taala ebyo byonna amala obbikola abaleetedde okulaba nti bali bwerere buli omu atandise okuswala n'ebibifaanana Allah tabaraka wa taala n'abagoba mu jjanaye era ne bavaayo mu jjana Allah tabaraka wa taala ne badda ku nsi eno oba oli awo gye tuliko essaawa zino okuzaala paka oba oli awo naffe tuliko essaawa zino kyali kibonerezo Allah subhanahu wa taala kyeyali abawa olw'okukola kyeyali abaganye naye ng'ate mo tubali mu jjana nga bukimu bakifuna ng'oba oli awo buli kye baali kubanga Allah tabaraka wa taala ejjana ajogerako n'ebintu bingi nnyo ekigenza ewala naye baakola ensobi emu yokka oba oli awo bina nebikola ki nebikyuka sekamaadi waliwo kitweyita hubutu Adamu Hawa ila al-ardi oba oli awo ka subtopic nti Adamu ne Hawa okugobebwa okugobebwa mu jjana okuva mu jjana ya Allah tabaraka wa taala okujja ku nsi gye tuliko olwaleero ku nsonga eyo yennyini Sheikh Abdussalam omumanyi omu ayitibwa al-Awzaa'i atunyumiza aga nti waqala al-Awzaa'i an Hassan huwa ibn Ata atunyumiza nti makatha Adam fil janna 100 ami bamala mu jjana emyaka 100 naye si yenka yakyogerako abamanyi abalala bayongera okwogera ku nsonga eyo wakati mu kuba nti ebbanga libamalamu baali awukanamu naye baali bagumiikiriza myaka 10 nga tebajemera Allah tabaraka wa taala naye nokuba nti shaytaani yali abapatana ng'esigala ejja yo tepowa kubanga leero oyinza okuzuuka n'okera n'ogenda n'osala subuhi naye wallahi n'ogimegga n'olunaku olwokubiri nekkema bannaye akakuba tokawulira n'ogimegga naye era wallahi tepowa teweewuunya nnyo kulaba muntu abadde kubanga omuntu awangadde emyaka 10 ng'agumiikiriza emyaka 10 n'abeerawo nga mukakkamu ku buli kimu agondedde amateeka. Imam al-Awzaa'i watugamba wano nti aga nti emyaka gyali 10 wabula waffe riwaya mulimu n'abagamba gyali 6 naye giba mingi sibo. ayongera natugamba nti wabaka ala aljanna 70 aman wa ala ta'atihi 70 aman wa ala waladihi hina qatala 40 aman nti Adam alayhi salatu wassalam kale tugambe nti abamanya bambagamba yawangala mu jjana emyaka 10 abambagamba gyali emyaka 6 wonna bakunyonnyola nga bakugamba nti ku myaka egyo 6 yakaabirako emyaka 4 agimala akaabira baana. Twogera ntutunulira mu kitabo kino kitutambula nakyo olubeerera kituze tubagamba era ndooza mugoberera lubeerera tubadde nga tujja nakyo wano kyekirimu obujulizi buno era n'omulala yandeetaaza okugenda okwongera okubitunulamu osobola okugenda mu tafsiri ya Ibn Abi Hatim ne weeyongera okutunula
ku bujulizi buno inshallah oba ku mboozi zino ze tujja tutunuulira nga tulaba nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam. Sekamadi nina essuubi nti mu episode yaffe Allah bw'anaaba tusomeseza inshallah enaabezzeeko tujja kulaba obulamu bwa Adamu alayhi salatu wassalam nga bazze ku nsi. Balina abaana be baazaala oba oliawo naffe mwe twava byatandika bitya, ba abaana baazaala bameka, bo ffe tetukkiriza kwewasa. Balina abantu be baasangayo abalala be bawasa ne bazaala oba nedda. Nsaba batugoberere inshallah omuliza waffe omulungi atulaba atambula naffe mu episode yaffe enaabezzeeko nga Kasaaga Sheikh Abdulsalam atugoberere ono omulungi yandeetaaze okumanya ne tunaba kuggalawo twagala tuggalewo episode yaffe y'olwaleero ng'ategedde Adamu alayhi salatu wassalam ne maama waffe Hawa Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubagoba mu jjana bwe bajja wano ku dunya baatuukirawa. Naam, kituufu. Mede sasa kakukatunnyonnyola inshallah seba. Naam. Nga bwe nabagambe nti yeetaaga okumanya ebisinga wagende mu tafsiri ya Ibn Hatim era nga yatunyumiza wana tugamba nti haddathna Abu Zarri wa haddathna Uthman ibn Abi Shayba wa haddathna Jarir an Ata'i an Sa'id an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti ahbata Adam alayhi salatu wassalam ila al-ard yuqalu laha ti Adamu alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala wamala okubagoba okujja ku nsi baatuukira mu kifo bonna baatuukira mu bifo byanjawulo. Adamu alayhi salatu wassalam yatuukira mu kifo ekiyitibwa Dahna kiri India. Kiri India ngera naye ebifo kimu yatuukira waliwo abamanyi abagamba yatuukira mu India, waliwo abamanyi abagamba abalala nti yatuukira mu kifo ekiri mu makkati wa Makka ne Taifa. Kati okusinziira ku bujulizi buno Ibn Abi Hatim bw'atunyumiza bw'ayogera mu kitabo kye agamba nti yatuukira mu kifo ekiyitibwa Dahna. Ekifo ekyo ekiyitibwa Dahna kiri mu makkati ga Makka ne Taifa. Ate n'atunyumiza n'atugamba nti Adamu yatuukira awo naye Hawa ye teyatuukira ate awo kuba tulaba nti shaitaani yabasinkanya busisinkanya. Adamu yatuukira walala ne Hawa naye n'atuukira walala. Era Imaamu al-Hasani naye atunyumiza atugamba nti ahbata Adamu bil Hindi ajjayo kyoyogedde. Yatuukira India. Yatuukira India. Wekigambira n'okugambirwa nti ekifo kyatuukirwamu jjukira Allah bwe yali abagobye mu jjana beebikka ebikoolawo speed mu kwebikka ebikoola mwe mwava oba eryawo ekifo ekyo bw'okituukamu oba oliawo Allah bwe yabatuusiza wawunya bulungi nnyo ekigenzi bajja n'akawo k'omujjana ebikoola ebyo akawo k'omujjana naye tuba tutunuulidde obuwoowo obusinga bwe tukozesa wano businga kuva mu India n'ababutunda wano e Kampala obalaba abayindi bakola obuwoowo ate babutegeera ekigenzi ewala oba oliawo tukijja ku taata waffe oba jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalam olw'okuba nti yajja n'ebikoola ebyo n'atuukira India era n'ekifo kyo kyennyini oba oliawo abali batuuseyo bayinza okituwaako obujulizi akawooko kakowulira ng'oli mu kifo ekyo paka n'essaawa n'essaawa za leero twenyumiriza mu buwoowa negamba nti bwekubyamu akafaananyi nga Allahu tabaaraka wa taala akutadde mu jjana. Wali Adamu alayhi salatu wasalaam wayiseewo ebyasa n'ebyasa bitasobola kubala naye akawoowo kakyalina effect paka essaawa zino madhalika nga byali bikoola. Imagine engoye ze baalimu byali bikoola bye bajjiramu okuva mu jjana. Kati olwo nga Allah akutuusiza mu jjana ye oba essaawa we baatuukira mu nsi kawoowo kyakaalimu nga ndowooza ensi yonna yabunaki akawoowo akaali akalungi nnyo ekigenzi ewala. Tuyigamu nakisekamaadi twekube ku buwoowo bannange omuntu awunye bulungi. Allah ebimu ku byawaana kubiri mu jjana kuwunya bulungi ate agenda okubeera mu jjana bagenda kuwunya bulungi. Nabwe kityo buli yeegomba okubeera mu jjana tandika nakola kati longoosa mu sunna za Nabi Muhammad longoosa akawowooko mwalimu at-tatayyub okuwunya obulungi akawooti akeerabiranga oliawo mu ŋŋambo zakati teweerabira ekiwoowo Nabi sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga tubagambye nti Nabi Adamu alayhi salatu wassalam abamanyi abamu batunyumiza batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala waamugoba mu jjana yatuuka najja yabambaga yatuukira India
Hawa uye batugamba yatukira Jidda ate abamu bagamba Ifriqiya oba yatukira mu Africa ni Allah yasinga okumanya naye shayitaani yakola kaweefube ngera we yali abapatana kyateeka okuddamu n'alaba buli omu ateeka okujja asinkane munne era kaweefube yamutuukiriza ne baddamu ne basinkana waliwo n'abamanyi abamu abagamba nti Adamu alayhi salatu wassalamu yatuukira mu Safa Hawa yali ku Marwa wakati kati awo basinkanira abamanyi abamu nabo bakyogera ekyo kibali ku Safa ne Marwa basinkanira makati awo mu lusenyi Arafa abo oli awo bonna ne beetegeera mu lusenyi Arafa oba oli awo alirinnya Arafa we lyavira okutegeera buli omu n'ategeera munne nebesinkana ne bayongera okumanyagana buli omu Allah we yali abasudde Adamu yatambula nga anoonya Hawa n'atambula nga anoonya Hawa nga yuqaal yali amunoonya budde bwa misana ekiro yeebaka ate Hawa okumanya era omukwano guno oba oli awo gw'abakyala gutera okutusingako kigambibwa nti ye yalinga anoonya Adamu kiro na misana oyinza okwebuuza ensi ku bunene bweriko bagitambulanga batya Adamu alayhi salatu wassalamu nga bwe twalaba obuwanvu bwe yaliko tewalinga buwanvu bwe tuliko essaawa zino buli mulembe ejijja abantu boogera nti omusajja akyasinza obuwanvu mu bantu bonna abaali babaddewo baali bawanvu nnyo ekigenza ewala era basulanga mu nsozi oba oli awo bafuna baali bakola ki basula naye kati mu kutambula gwe distance y'okuba oluto olumu giti tumanyi ntazi ye wakuba oluto olumu oyinza oba otambulirawo bbanga ki Allah yasinga okumanya kati bo oba oli awo kyali kyangu maadhalika nga n'ensi bagireka abantu bameka babiri kati mu kutambula ennyo Adamu anoonya Hawa ate n'obuwanvu bw'omuntu oyo kuba wano waliwo Abaganda olugero lw'Abaganda olugamba nti sekanolya kuba sekanolya yalina obulago buwanvu asobola okukubuulira ekiri emitala kati Abaganda babuuza sekanolya ababuulira ekiri emitala kati nze mu ndaba eyange ndabanga nti Adamu alayhi salatu wassalamu bw'abanga yali musajja muwanvu nga Kasanga bwe yandiyimiridde ku kantu oba ku lusozi lwonna aba asobola okulengera ekiri eri ku buwanvu bwe yaliko kitegeeza kyali kyangu kyakuba nti wakati bw'otunula wano distractions nyingi z'ofuna okulaba ekiri eri naye abawangalya mu nsi z'Abawarabu abamu nga mu malungu awo omuntu ne bw'aba ali kilometers away from you oba osobola okulengera nti wali wajja oba waliwo ekiri wale oba oli awo kyali kyangu kubba okubanga beezuula mu biseera ebyo sikamadi nsatukirize tukume wano kubanga ekyafaayo kya Adamu alayhi salatu wassalamu bwe tugamba okukitottola tuyinza okuziba ne bukyanga bwe tugamba kwogera ku Adamu alayhi salatu wassalamu tuyinza obutamumalayo kati naye mukkirize tumwogerengako mu bitundutundu twogerengako ekyo kye tuba tusobodde tulaba omulungi tulindirire mu episodi yaffe biidhinillah eddako inshallah nga tukulaga obulamu bwa Adamu alayhi salatu wassalamu ne Hawa nga bali mu jjana nga bali ku dunia kuba jjana tugimaze nga bali ku dunia Allah nga abagobye mu jjana oba oli awo obulamu bwabwe bwatambula butya naffe oba oli awo kubeera nga tuliwo essaawa zino waliwo ne bebogerako Habiru ne Kabiru biki ebyabatuukako byonna birindirire episodi yaffe eddako inshallah tabaraka sigadde nze Abdussalam Abbas Senkindu wamu ne munnange Mahdi Yasini Mulindwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.